Kwaniriza nnyo ku mukutu ogwa Babi Television Uganda webali kubanga otambula wamu naffe yonna gy'osinziira okubanga otugoberera ensonga ku nsonga nga bulijjo tuyama okubanga tuzikutuusaako butereevu ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala nga mawulire ga nkyukakyuka wabula nina ka video ke nkuletedde olunaku olwaleero kali mu kind of comedy. Museveni jjukira nti yagenda mu ggwanga ly'Abawalabu oba mu mawanga g'Abawalabu jayagala okubanga atandika okubanga yeewola ssente oluvannyuma lw'amawanga nga America nga kossa ne World Bank International Monetary Fund baagaana okubanga bamuwola oba baddamu okuwola eggwanga lyattu erya Uganda. Batubanja omusimbi mulitirivu nnyo naye ngenda kubanga nkwaka video kano kalimu kind of comedy naye nga it's the reality oba ge mazima amatuufu agali ku ground. Ngenda kubanga nkakuwa okawulirize bulungi nnyo era nsabye awulirize ebigambo ebyogerwa mu katambi kano. Ngenda kubanga nkakuwa maasoko kawo katono nnyo wabula gwatanaba kubanga osubscribinga kikole kwata ku kigambo subscribe osubscribinge ku mukutu guno ogwa Babi Television Uganda. Bw'omaliriza kwata ku kade ako omale oteekemu all. Kino nno kijja kuba kikuyamba okufuna notification oba ka message buli tuba tutaddeyo eggulire lyonna wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Kasooke nfunkuwe akatambi kano n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo nkunnyonnyole ebisingako ku katambi ako. Obadde obuuza ssente Museveni ze yeewola zikola zitya? Zonna ziragawo. Nze sibitegeera. Mpulira. Oyinza ogenda mu nsolede gye bakuyambira abantu bawa emirimu. Bw'ate naye weewole okugamba banaatuleetamu kababonyebonye bakadanga. Timwe n'ensi yammwe tugibanja ssente zaffe. Gaalagira nti tuli bubi. Naye ate yagamba mbu Uganda ngagga. Naye ssente ze yeewola ziteekawo. Mubuuze. Anaatera kwewola bulungi. Awulira ennaku akasajja kaswazaako. Kaani akasajja maama? Akasajja ako akafuga ensi eyo. Era n'omubya amiggo ku bunyuma. Kati onkoze otya mukwano? Sooka oyiseewo ensonga zo obulumi bwo bw'olina. Buli muntu ayina embeera embi naye tetwewolaawula tuguma. Look for other ways instead of wekola wewola tango kyayina amabanja. Kati ku mabanja ayongerako mabanja n'osoberwa kaana ako. Buli wamu akoze atya? Wewolaawolawo kaana kazunga noonya ku kipya kwegayo obwongo bwalookingira mu kwewola. Batunde kuye balina bazeeko mu ggwanga. Olaba abantu abagenda okukola mu nsi z'ebweru batunda bye balina ebyobugagga byabwe mataka. Amabanja gakususeeko tunda ku byolinawo. Batunde ku nte ezimu ate mune. Atunde ki? Tunde ku byalina ze mu ggwanga. Anaabijjamu oluvannyuma kale atuwole. Atuwole ffe bannayuganda. Atunde ku nte? Atuwole. Kale munnaye tukole ki? Yakitatunda muwala we ndaba we yamudibira n'emufumbo wabasuubuza. Muwala we ki? Noba eyadivosinga amutwale mu Bwakadamu. Ani? Kisigo yasinzeeyo ne bamuwa ebbanja eyo. Mpulira bibyo. Naye ndeka. Kati onkoze otya gundi comrade? Comrade sooka omaze. Information is power. What information ndeka wanikira mu lyoto gondito. Kanchi wanike eddoboozi lyo lituuke wa Museveni. Olina eddoboozi lyogenda wanika ndeke eddoboozi yange likome mu nju wano. Can it happen? Akatambi kano kajjiddwa oba kasangiddwa ku TikTok nenjagala nkabatuuseeko abutereevu wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda era nga n'ekigendererwa akibadde nti njagadde okulaga obutakwatibwa nsonyi n'obuswavu obuli ku mukulembeze atwala eggwanga lino erya Uganda olw'ensonga nti n'Abawalabu oba amawanga g'Abawalabu egasinga okubanga gatwalibwamu bannayuganda oba bewandiise baganda baffe abakazibwako erinnya ly'Abakadaama. Bw'otunuulira ku nnamba esinga egenda buli mwaka ekyamazima kyo kiri nti amawanga g'Abawalabu ge gasinze okubanga gawa bannayuganda emirimu wabula tetukwatiddwa nsonyu
oba tetukomye ku ekyo kutwala labor oba ku exportinga labor mu mawanga g'abawalabu gano, wabula Museveni yeesitudde bukolokolo asobole okuba nga agenda nayo alyeyo amabanja oluvannyuma lwa World Bank okugaana okumuwa akasente, ne International Monetary Fund yagaana okumuwa akasente, ne bank ezeetoolodde Bulaaya zonna zaagaana okubanga aziddamu okubanga zimuwola akasente olw'ensonga ezigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Ebisinga okwesigamibwako ly'etteeka oba ye human rights violation oba okutyoboola kw'eddembe ly'obuntu okugenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda, era naddala nga eggwanga lya America lyavaayo ne liteekawo ebibuuzo bingi nnyo ku ddembe lya bannayuganda eryatyoboolwa okuva mu mwaka gwa 2021. Actually kuva mu 2020 nga bannayuganda batulugunyizibwa era nga ebikolobero bino byatiika nnyo oba byatambula nnyo ku mitimbagano, nga n'olw'ensonga eyo wateekebwawo ekibuuzo eri gavumenti ya Museveni annyonnyole ku nsonga lwaki ebikolwa bino byeyolekera ku bannayuganda bo si bantu wabula ne gye buli kati yavaayo Museveni n'asaba gavumenti ez'enjawulo naddala ku lukalala lwa Bulaaya zeesonyiwe ensonga z'eggwanga lyattu erya Uganda. Nabo ne basalawo ne bagamba nti bw'oba bw'otyo bw'osazeewo kubanga otwanukula ku ddembe ery'abannayuganda lye tuli concerned oba eritukakatako okubanga bannayuganda bafuna eddembe lyabwe, ne basalawo balekeraawo kubanga bawola eggwanga lyattu erya Uganda. Era nsonga nnyingi nnyo ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde mukukunavu nnyo okuteeka ekkuuli mu nsonga oba mu nsonda ezivaamu ssente ezikozesebwa nate okutulugunya bannayuganda, wabula ng'ebigendererwa byazo ebiba bizisabiddwa tebituukirizibwa nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde nga akikola bw'abanga agenze oba bwe yalinga agenze mu ggwanga lya America. Ne bannayuganda nabo bwe bavaayo ne beekalakasiza ku World Bank ne ku International Monetary Fund era nga bagezaako okubanga balabula bano abawa ssente eggwanga lyattu erya Uganda balekeraawo olw'ensonga nti ssente ezisabibwa oba eziweebwayo mu gavumenti ya Uganda zikozesebwa bubi era nga zino zikozesebwa okubanga zitulugunya bannayuganda era nga bingi nnyo ebyeyolekera mu butambi obw'enjawulo obwaweebwayo nga obujulizi. Bingi nnyo bengenda okubanga nkutuusaako wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda, wabula gwatanaba kubanga subscribinga kikole, kwata ku kigambo subscribe ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Bw'omaliriza kwata ku kade ako otekemu all, ojja kubanga ofuna ka message oba kiwandiise ka notification bwe tunaba tutaddeyo amawulire gonna no ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Sigenda kubanga nsukawo awo, atakuumira mpeera bankuumire, musibe bulungi mwera.